بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. السورة الله سبحانه وتعالى ayogeza mu ebigambo bino wammanga. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhaakumut takathur, kubasiriwazza okuyinjiwaza emaali. Alhaakumut takathur, kubalagajjazza okubeera nti mukuŋŋaanya ebingi nga bye baabatuma, so nga bwe tuba tuva ku nsi kuno tolina kyogenda nakyo ng'oggyeko essandayo, tolina kyogenda nakyo ng'oggyeko engoye ze bakuzinzeemu. Allah subhanahu wa ta'ala yeewuunya omuntu akeera ku makya nayerabira okusaala, nayerabira okusiba, nayerabira okutoola zaka, nayerabira okusiba omwezi gwa Ramadan, nayerabira okugenda e Makka, n'agamba nti obudde obugenda e Makka sibulina, ndi mu kukola ate hijja ejja n'etuukira mu biseera bya Christmas ng'ate awo ssente ziba zimaze okuvulula, essente awo ziba zimaze okuvuluja, essente awo ziba sizoni ezikola ssente, nze obudde ssente nzirina naye obudde obugenda e Makka busirina. Allah agamba nti alhaakum, kubasiriwazza, takathurun, okuyinjiwaza ebingi, muyinjiwaze ssente ku akawunti, muyinjiwaze ssente mu nsawo zammwe, muyinjiwaze amataka, muyinjiwaze ebyobugagga, mamotoka, ebyo bye byabaleeta kuno. Hatta okutuusa zurtumul maqabira, mutuuse n'okubeera nti mutwalibwa mu ntaana nga mukuŋŋaanya bukuŋŋaanya. Omuntu afuna accidenti ng'esswala zamuyiseeko dda, Ramadani tazisiibye, hijja tafuze, ne batuuka okumutwala mu ntaana nga bamugye mu kukuŋŋaanya bukuŋŋaanya ssente. Allah subhanahu wa ta'ala agamba hatta zurtumul maqabira, okutuusa le batuuse okubateeka ne mu ntaana zammwe, ne mugenda okuziikibwa nga temulina ke mwekoleddewo okusayidi ya Allah, wabula mubbinkana, mutobana kukuŋŋaanya nsi eno. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla nedda, siwe kyandibadde, sawfa ta'lamuuna, bujja kukeera enkya mujja kutegeera ekituufu nti kye mwali muteekwa okukola si kye mwakola. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma oluvannyuma nga mumaze okubeera nga muva kuno, kalla sawfa ta'lamuuna, mazima ddala mujja kutegeera nga mutuuse ku kiyama nti kye mwakola si kye mwali muteekeddwa okukola. Mu ssaawa y'okuva mu nsi ojja kitegeera nti kye wali oteekeddwa okukola si kye wakola. Ne ku lunaku lw'enkomerero ojja kutegeera nti kye wali oteekeddwa okukola wawaba. Kalla law ta'lamuuna ilma al-yaqiin. Kalla, mazima ddala, law ta'lamuuna ilma al-yaqiin, singa mwali mumanyi olumanya olwannamaddala, temwali badde ng'ebirowoozo byammwe byonna mubimalira mu kutuuma nsimbi na kukola. Latarawunna al-jahiim. Latarawunna al-jahiima, mujja kukeera enkya mulabe omuliro jahiim n'amaaso gammwe. Thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqiin. Thumma oluvannyuma latarawunnaha, mujja gulaba 'ayna al-yaqiin, n'eriiso erikakasiza ddala nti gwegwo gwennyini Allah gwe yateekawo. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'iim. Thumma oluvannyuma latus'alunna, mujja kubuuzibwa yawma'idhin, ku lunaku olwo, 'anil na'iim, ku byengera byammwe. Allah subhanahu wa ta'ala tolina nsonga yonna gy'ogenda kumuwa yakugaana kuyiga kusoma Qur'ani, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa facilities zonna. Oli facilitated, buli kintu kyonna baakikugondeza okubeera nti otegeera bulungi nnyo Allah by'ayagala. Allah subhanahu wa ta'ala tolina excuse gy'ogenda kumuwa nti walimu okusaala, tolina excuse gy'ogenda kumuwa ng'etegeerekeka nti walimu okusiiba, tolina excuse gy'ogenda kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yakugaana genda kukola hijja nga yakuwa ensimbi, tolina excuse gy'ogenda kuwa Allah subhanahu wa ta'ala nga yakuwa ssente n'ogaana okuwa zaka. Allah agamba latarawunna al-jahiim, mujja kulaba mu jahiim n'eriiso lyammwe mu kukakasa nti gwegwo. Thumma latus'alunna, oluvannyuma omala oggula batandika okubuuza yawma'idhin 'anil na'iim, ebyengera bye baakuwa. Kinsonga kiggwe yakugaana okuyiga okusoma Qur'ani nga wali omanyi abantu abazannya omupiira gwa Arsenal e Bulaaya. Omusajja ayinza okukusimbira layinaapu y'e Bulaaya yonna buli ttiimu eriyo n'agikubulira n'omuzannyi ssente ze bamuguze ne ge bamugye mu ttiimu okumuzza mu ndala, naye nga mu Qur'an talina amaharufu n'emu. Tolina excuse gy'ojja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ewulirwe yagaana okuyiga okusoma Qur'an. Ekyo kye tekiriyo. Wabanga Allah agenda kukubuuza alam naj'al lahu 'aynayni, amaaso abiri tewagalina, wa lisaanan, n'olulimi nga lusobola okwogera, wa shafataini, n'emimwa ebiri, byonna ebyo twabikuteekako nga bikusobozesa okubeera ng'oyiga okusoma Qur'ani. Teri muntu yenna, baganda bange, mbakubiriza agenda kuwalukusa Allah subhanahu wa ta'ala lubeere nga lutegeerekeka olwamugaana okuyiga ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala.